buli lutuuka ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokubiri kabeera kayisanyo keejago na kwesunga bumuli ebirabo okwesanyusamu mu bivvulu ebitegekebwa eri abaagalana nga buli omu yeesunga ekyenjawulo okuva eri oyo gw'alowooza nti yamwagala ku mutima ku lunaku luno olwa Valentine. Era mu maka agamu tuzze tuwulira ng'olunaku luno luggwera mu bikonde okwawukana n'ebirala olw'abamu okulowooza nti abaagalwa baabwe bandibanga baliko abalala be bafaako era bebawa obumuli abatali bo be bawangala nabo. Olunaku luno lwa Valentine newakubadde abaagalana mu bulamu bw'ensi balwefunza naye luyina gye lwava era mu Ekereziya Katolika leero lwe lunaku lwa Valentine omutuukirivu eyattibwa olw'okulwanirira okwagala okw'ekimmemmette mu bufumbo okumanyiddwa eri Omutonzi. Ampuliriza nga tonnagulira mwagalwa olugoye oba obumuli obutimbiddwa buli wamu ku makubo mu bibuga, njagala osooka owulirize ku byafaayo by'olunaku luno mu Ekereziya Katolika gye lusimbulizibwa n'engeri gye lwandikuziddwamu. Era nga abituwa si mulala wabula ye Reverend Father Rosias Kalyowa, bwana mukulu w'ekigo ky'okusaza gw'ensisinkanye mu mboozi y'akafubo ku kigo kino. Olunaku luno tusobola tufunye ddabo ey'ekisiibo ne Valentine's Day bangi gye beesunga. Valentine's Day no mu kugitunuulira ku ludda olwa Kereziya kituufu waliyo abatuukirivu abayitibwa Valentino. Batuga nti mu byafaayo by'Ekereziya abatuukirivu abaakalangirwa bali 22 nga bonna balina erinnya Valentino. Era nga kwabo 9 baali beepisikoopi, abalala 12 baafanga bajulizi. Kyokka waliyo omu ye yali munnamagye. Kyokka batugamba nti mwaba abaafa ate mulimu omusaaseredooti alowoozebwa nti yavaako nnyo embeera y'okkuza olunaku luno mu mbeera ey'abaagalana nga bwe baluyita. Ebyafaayo bitugamba kaakati nga mu budde obwo empera tayagala basajja bawase. Kati nga mu ekyo nti singa omusajja awasa aba takyagenda mu lutalo ate bw'amala okufuna obuvunaanyizibwa obwo aba ateekeddwa ate okusigala ewaka ng'alabirira amaka ge. Kaakati nti omusaaseredooti ono n'agezaako okugatta abantu abasajja mu kimpowooze. Ekyo bwe kyagwa mu matu ga empera omufuzi n'asuulibwa mu kkomera. Kyokka ekyembi ne mu kkomera gye yagenda ate nayo n'asigala ng'akola kyeki nga akyayigiriza evvanjiri. N'agezaako n'okukyusa empera, omukulembeze n'akyuka. Kyokka bwe n'aba mu maka ge nga40 naye ate bwe yakyuka ate kyekiyigganyizo ne kisigala ebweru era Valentino naye n'attibwa. Kaakati kyonna ekiriwo kitulaga birimu omukwano naye nga ye Valentino gwe yali assaako essira gwego ogwa Katonda. Ampuliriza bw'otuukako mu bantu abamu b'endowooza ze balina za njawulo nnyo ku lunaku luno. Abamu bakyayira ddala olunaku luno olw'obunnanfuusi obuli mu baagalwa baabwe bazze balaba era n'ebyobumuli mbw'ate eno kwambala ngoye mmyufu bagamba tebakyayagalirako naddala kubiwulira. Abasajja mu mirambo gya ku nsi temukyalina. Valentine agikuza n'abantu bameka ate mutukiitinga mwatumalamu okwagala naye kati ffe abasajja batwabikoowakowa dda. Abasajja mwabakoowa ekyo nze siraadde nakamuli nti kazze njiraba ku leediyo nakule TikTok. Abalinamu be bakoza Valentine abula sijja kulimba simanya nalwetuuka. Abasajja batukoowa kirabika. So terukyalirwa abaagalana lunaku lwa birabo. Ffe abamu abakkiriza mu kibiina ekya Sumawo n'amasimu tugenda gajjako. Wabula abamu benjogeddeko nabo bagamba nti obumuli bakubugula babuwa abaagalwa baabwe olunaku olwaleero era baakola dda n'entegeka ez'okugendako awutu okwesanyusaamu olunaku olwaleero olw'engeri abantu baabwe gye bakuumye okwagala gye bali. Nze omusajja simukoowanga kuba Valentine bw'etuuka nze wanga ngulira akalabo nange nenkamuweereza. Tugende eri abasajja bonna nti oba ngambe nti muswaleko kubanga ebiseera ebisinga omukyalo n'akubeererawo mu buli mbeera yonna ne bwe kaba kamuli ka 1500 kubanga byonna tubiraba byonna bibeerayo. Olunaku lwange olwo njaddu celebratinga ne mukyala wange Nalongo. Omukyala oyo yasobodde okubeerawo mu mbeera yonna tutobye nno. Mpuliriza okwawukanako n'ennaku endala ezizze zikuzibwa eza Valentine olw'omwaka guno lutuukidde ku lunaku lwe lumu ng'Abakristu mu Ekereziya Katolika batandika ekisiibo olunaku olwaleero era nga olunaku lwa Valentine lutuukidde ku lunaku lwe lumu olw'okusiiga vvu.
wabula Reverend Father Rogers Kalyowa aliko okwabula kwakoze eri abo abaagalana n'eri abo abalimbalimba bannaabo olunaku luno lusobole okubaleka nga bali wamu mu kwagalana kuli okw'ekimmemmette okuviira ddala ku mutima. Nozeera omutima ge kabonero akakozesebwa okutegeeza okwagala, era ndowooza bangi obumuli bwe bagula kubeerako akafaananyi k'omutima oba kakaadi ti omukwano guviira ddala mu mutima, naye omutima ogw'ekika ki era mukwano ki oguvaamu? Kuba tulyoke tugambe nti abantu bano baagalana naye ng'okwagalana kwabwe kwe kufaanana kutya. Ensi yo erabamu abantu bakaaba saafunye Valentine n'awulira bubi nnyo obanga teyafunye kamuli, naye yeefumiitiriza ku kamuli kano ddala koolekera ddala omutima ogwagala omuntu. Olweyatonyi baali bakazanyirizi baazanya ng'oli yaguze akamuli n'akagabira omwagalo, olunaku lugenda okwewunzika nga newe kakomyewo naye ng'ate kaavudde wa mulala. Kakati gwo omukwagalana bw'okusiika kamuli kano bakano akabonera leero bantutte out nyambadde ekimyufu n'otayingira munda mu ki ekyassa Valentino omukwano oguli mu Katonda. Valentino oyinza nti yeetusaze ng'omukristu guveemu ebisejja, guveemu byoyinza okugamba nti bino mpulunguse ezitujja ku Katonda. Nze Ssebuwufu Matia ku Radio Buddu.